mu bitabo simanyi sura ki neze mbiwulira teri aligenda mu maaso ga Katonda nga tazaliddwa bujja. Nobody will access the kingdom of God without being born again. Ani yakugamba nti being born again is religion? Is a faith. Born again tamutandika kuteeka obuteesi bibeera. Being born again is kuzaalibwa bujja in reality. Anti kwe kufa abalokole n'ogera ne bakunnyika ne n'oyogera eri omulundi ogwokubiri. Nannyini nsi eno omumanyi omutukuvu Mukasa ye nannyini mazzi ye nannyini nnyanja kyovula babatwala ne babatukuliza ebw'omutukuvu Mukasa ne bakunnyika mu mazzi. Nannyini nsi eno nannyini nsi eno si ye Katonda. Mukasa omukka gossa y'omukasa. Agamba yasinkana Yesu Kristo nate kyayogera kye kimu. N'abasumba baba boogera nammwe bagamba nabadde njogera ne Mwoyo Omutukuvu n'aŋŋamba so nga ate bw'oba omuzoki ogamba nalosesenga wange ye bwamukyusa yabukyusa n'agamba tasobola kugamba Mwoyo Omutukuvu yaŋŋambye tasobola kwandi nalose jjajja wange kuba ye amanyi ekitundu omuntu abazze kyatuddemu. Gamba mutya abali Kachumba TV kasubitambula ddala bulungi nnyo. Olunaku olwaleero ate nkyaliddeko omukyala Najat byakuwangazaamu Najat. Okay. Najat oluvannyuma lw'okukola story ye comments zinnyinyo ze nnafuna ne zindeetera okubeera nti nno azimpaliriza ofuna obudde alambule bulungi nnyo ebintu bino bye byayogerako kuba abantu bangi nnyo mwavuddeyo abasinga ng'abamu temukkiriza na nteesa ye oba na nzikkiriza ye era mwamuvumye nnyo abalala ate nga mukkiriziganya naye njagala obbagamba nti mulina agenda tulambulira kaadi zikkirizibwa okukwatibwako. Osobola sikwata. Mulimu amaanyi n'entya. Zirina amaanyi. Zino kaadi. Z'okutte zoogera n'abafu. Zino zoogera n'abafu? Zino zoogera n'abaki? Those are fairies. Fairies kyeki? Ekikulu mwe mubiraba mu firimu. Olaba bw'onti bamugira nti eno ensi eriko ebitonde byayo oba n'obutonde n'ebitonde nga bulaba ekibuka kati waliwo n'obwo. Ndabako omukyala alinga ebiwojjolo ebyo yange ebiwojjolo. Myoyo. Bino myoyo. Kati gino gyaki? Zonna myoyo. Kati buno bulinga bu fairies lwakuba nti mmwe mulowooza ekintu kye njagala mumanye. Giriwo emyoyo gy'obugagga ze kaadi zinjagala okukwatako. Kuba bino ebirala zitiisa. Osobola okubuuza ebirala byonna zonna zoogera ku bintu bingi ate eby'enjawulo. Era tugenda byogerako bassebo ne bannyabo mubeereeko alina kikopo ky'obuugi funa n'ekiberenge oliireko paka tugenda kusoma. Mukama yeebazibwe. Weewaawo. Agamba Yesu yeebazibwe nza nti ŋŋamba nti ekitiibwa n'ettendo kiweebwa emisambwa gyonna egyaweebwa obuyinza ku nsi kuno. Weyanjulira abantu. Yenze Mwagale Najat ndi mukyala Munyoli ndi mukyala akkiririza mu buwangwa n'ennono era ndi mukyala akkiriza nti twabula era kyekiseera tuzuukuke ng'abaddugavu ng'Abafirika tuzuukuke tujjewo akatambaala akaatubikkirwa tudde ku kituufu ekya kye tuli. Twabula tutya era twabulirawa? Okusookera ddala nze ndowooza yange naaligambe tubulidde nnyo mu ddiini naye tusookera kubulira waka. Eddiini yetubuzizza. Tusooka kubulira waka ne tubulira mu bintu ebyala eby'enjawulo. Ewaka tubula tutya? Anti ewaka gye bakuzaala. Bwe bakuzaala buli muntu gwe bazaala ku nsi kuno nga muwere. Bwe bamuteeka either we wamufuula kyali oba we wamwonoona. Awaka waakulidde. Bw'okula ng'omanyi kampeeki ekyokulabirako. Bw'okulira mu famire nga muli embizzi ojja kukula oli embizzi. Ekituufu. Bw'okulira mu famire nga terya mbizzi tojja kugira. Tutandikira waka. So bw'ogamba nti nno twabula tulina kwezuula tutya oba tulina kuddayo tutya gye twabulira? Nina ekintu kyensomesa abantu bange ekisookera ddala okuzuukusa omwoyo gwo.
okuzuukusa omwoyo gwo njagala kusomesa okusinziirira ku buddugavu buli omu ategeere emyoyo gino gyazuukusa bwe njogera omwoyo omuntu ategeera atya omwoyo spirit mu Luzungu ne mu Luganda kitegeeza omu oyo atudde mu si mwoyo nti omwoyo omu oyo atudde munda mu ggwe omuntu ali omwoyo yeggwe nze ayogera nze mu busamize tugamba yeggwe jjajjawo olubereberye omwoyo yadda buli muntu bw'aba akomawo ku nsi akomawo n'omwoyo gumu nti gwe one spirit one body ogamba olinga agamba tino omuntu bw'afa agenda kudda si kugamba bajja kudda abaana babayagadde bwe tufa tetugenda mu ggulu liriwa bayibuli etugamba bwe tufa tugenda mu ggulu ekyo sikimanyi abalala abakoze ensobi ne bagenda mu Geyeena mumanyi lwaki bwe mugenda mu Kalaziya babagamba mugendeeko mu nsozi musabire mu nsozi sikimanyi lwaki yali kujja mu kkanisa esinga okubeeramu obuyinza bwa Yesu Kristo n'akwambusa olusozi n'ebya nti gye basize amateeka 10 ate oba ne tewali yakola mateeka amateeka eno ensi tetambulira ku mateeka eno ensi eri free buli kimu ekiri ku nsi kuno is free ate amateeka gano geba agakira ku lusozi Sinaayi tobbanga toyendanga kitawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa bwe busamize obusamize kitegeeza kussa mize wataani sitanga kati ki ekigenda okutwala mu ggulu oba okugaana okugendayo anti waliwo obuntu obutoyendanga mu lubereberye mulina kye mutategeera ekisinza okusumbuwa ennyo abantu bano si byawandiikibwa ndowooza zaffe ekitusibye ndowooza zaffe kati nze omusamize n'alisookedde ku bintu ebisookerwako mumanyi lwaki amadiini gaffekitinze ffe abato ffe tutamanyi kigenda mu maaso kubanga n'abaagakulira tebaagakulira bajjajja baffe eddiini tebazikolera bajjajja kuba jjajja waffe ne baleetanga eddiini era ng'omwana amufugika kye bayita ofugika abalongo simanyi abalongo buli mwana azaalibwa ozaalibwa n'omulongo we ne bwe baba balongo nga babazadde babiri mu lubuto lumu buli mwana ajja ne mulongo we bajje bayita placenta mwana we bamuta kitanyi tebyajja na munne what was the essence of kufugika because kati mu sawa zino twewaggula ni golaba bana tibakyafugika ne nnyina amuvuma ne kitawo amusamba bamuwa buchi position genda mu kibuga ogwo baba abantu mu kibuga n'asamba jjajjaawe mikolo tegyakolebwa abaana tebabafugika abaana babyateekanga mu kitooke ne bakolangako emikolo egyakolebwanga ku mwana ng'akola ki saawa zino bye batusomesezza ate bye bitwonoonye so nga ate sisobola kutunenya nga nange neetaddemu nti ffenna bye tukola tubikola kubanga emikolo tegyakolebwa bakitaffe tebaakola mikolo gye balina kukola ne bannyaffe naye ate bajjajjaffe baagikola kyova olaba era bw'otunuulira abaana ssaawa zino n'emikwano mingi abaana abato nga baagala abasajja abakulu abasajja abo abakadde baakolebwako emikolo balina empisa za njawulo naffe ffe tetwakolebwako mikolo abasinga nze ne mukwano gwange yagenda okuzaala omwana ne bamubuuza omwana owookubiri tumukuwe n'abagamba nga bw'asula mu apartment talina kyamwagaza niga era tuzaalira mu apartment tuzaalira mu nekikujjako kyoli mu mizigo ate ogenda mu nsi muno mulimu ebintu bye mulina okumanya ku nsi kuno you can choose any religion you want osobola okukera ku makya ng'oli mukatoliki osobola okukera ku makya ng'oli musiraamu osobola okukera ku makya n'olokoka ekintu kyokka mu nsi muno ky'otasobola kulondawo y'ensibuko wo it's called roots you can never choose your roots kyova olaba ssaawa zino bw'oli maama bwakuzaala nga tamanyi kitaawo oyinza ne okweyambula engoye
Mubalabye sawa zino nazula buzuze nti siwe banzaala situkirawo. Agena banye kikaaki. Lwaki abanja kikaaki? Naye ddiini tosobola gibanja. Bwe nkoba obusiraamu nga ndokoka. Ate enjawulo kinti ndo mumuna kye mutategeera. Osobola okkeera ku makya n'ovuma Yesu Kristo. Nga ate bagamba tokomanga. Osobola okkeera ku makya n'omuvuma n'omuwemula n'okufugika tebatufugika. Mwana nakuwemulira Yesu Kristo gwe bamugamba we mu kitabu. Toyina ky'osobola kuba Yesu talina ky'asobola kukola. Toyina ky'osobola kuba. Era comments nazirenga bagamba you are mocking. Yesu talina ky'asobola kukola. Wabula omulya mmere alina ky'asobola kukola. Yesu omuntu. Yesu nga bagamba nti Yesu gyali the picture of Jesus Christ. Tasobola kukola kikyamu. Kuba bamu basomesa mu kitundu kya bwerufu. Omwerufu akola atya ekikyamu. Kadde mwako. Yesu kubanga ye tuga mutukuvu. Omutukuvu akukola atya ekikyamu mbuwa muvumye. Era akusonyiwaga. Omulya mmere asobola okukola ekikyamu. Yesu si yakola bino bemukola. Ne Sitaani si yabikola. Mulya mmere. Okkiriza nti Yesu gyali? Yesu yaliko ku nsi kuno. Ng'omuntu. Mulya kye mutategeera. The Christ conscious is different. The Christ conscious. Nze lumu nali neebase. The cloud. Nze ndi mukyala musiraamu. The cloud taught me about Jesus Christ. Sokoleke. The Christ conscious, I mean. Ekire kyajja ne kiŋŋamba. Nga weebase. Yeah. Let me tell you something about clouds. Tutandise okunyumirwa emboozi. Mwe mulina kye mutategeera. Mu nsi muno tulina bwe bayita okuloota. I write a lot. This is my book. I write things. Bwe tugenda mu birooto, mwe mulowooza muloota. Nze nziyita poto. Poto kye ki? Kinnyonnyole bulungi. Poto kye nga bw'onoogamba ekkubo. Erijjawo kaveeru k'ensi eno. Manyi bagamba mu bitabo. Simanyi bisuula ki. Neze mbiwulira. Teri aligenda mu maaso ga Katonda nga tazaaliddwa bujja. Nobody will access the kingdom of God without being born again. Ani yakugamba nti being born again is religion. Is a faith. Born again tamutandika kuteekawo obuteesi bibeera. Being born again is kuzaalibwa bujja in reality. Anti kwe fefa abalokole n'ogera ne bakunnyika ne n'oyogera eri omulundi ogwokubiri. Nannyini nsi eno omumanyi. Omutukuvu Mukasa ye nannyini mazzi ye nannyini nnyanja kyova babatwala ne babatukuliza ebw'omutukuvu Mukasa ne bakunnyika mu mazzi. Nannyini nsi eno. Nannyini nsi eno. Si ye Katonda. Mukasa omukka gossa y'omukasa. Jajja Mukasa gwe gw'omukka gwe tussa Mukasa. Kyova bali mu kitundu kya bulamu. Yeyo Mukasa oba oli ku Mukasa. Oba oli wa Mukasa omutukuvu buli muntu omulamu ng'okwadde ku mukka omussa mutendereze. Kwe kuddayo n'otenda bajjajja. Bajjajja ffe. Be batuwa omukka. Asibe batuwa omukka. The photos we came here to remember. Twajja kuzuukuka kujjukira kye twali kutereeza mize gyali mu bika byaffe. Katonda si alina obuvunaanyizibwa ku mukka gwe tussa. Ani Katonda yavunaanyizibwa ku mukka gossa. Ani avunaanyizibwa ku Sitaani. Sitaani yeewaggula Katonda mu ggulu. Ate nga Katonda yasinga obuyinza. Bw'oŋŋamba nze ng'omuntu n'oŋŋamba nti Katonda Sitaani yeewaggula Katonda. Ani abasinga obuyinza? Anti bwe alayika bwe ngamba nti Sitaani bibuuzo bibiri nabagamba saagala byangu. Bw'okeera ku makya n'oŋŋamba Katonda alina obuyinza bungi nnyo nnyo naye Sitaani yamulemerera. Nenda kugenda wani. Teyamulemerera. Yasi yamuteekawo kulaba bamukkiririzaamu. N'abatakkiririza mu ye. N'abatta ye musiru. Ani Katonda? N'ateekawo Sitaani abatte. Anti abajeemu. Muki kye mwali ogaanye okukola?
Okukkiriza mu Katonda byayagala kirabika kikyo. Si kyekyo. Kuba Katonda ateekako Sitaani nti nno bw'omujeemera n'ogende wa Sitaani kuba Sitaani yajja kukuttana kuzikiriza. Bw'ogaana okukyusa emize gyo gw'obonaabona si Katonda. Kati mmwe abasamize akussa emize kitegeeza okuleka ebintu ebikulemesa okuba ky'olina okuba. Obusamize nti kussa lwaki obayita nti no muli ba Sitaani? Tuli baana ba jjajjaffe. Ndabagamba nze jjajjaawo ye Sitaani. Gwe lwaki baba basaba ne bagamba guba jjajjaawo nga gwataafe? Kitegeeza mukkiriza mu Sitaani. Tukkiriza mu Sitaani. Omanyi omusajja ayimba mbu waliwo olimba lw'abasajja bakka kati abayita ba Sitaani mulongoose mu bigambo kuba okitegedde. Tulongoose mu njogera kuba ffe tukitegedde. Nti Sitaani obuyinza bw'alina n'ensi emutya, jjajjaawo ensi emutya. Ekitegeeza mugenda mu muliro. Tugenda babagamba tugenda kusamira paka kuwulira bulungi. Nti jjajjaawo bamutya kuba obuyinza bw'alina. Bw'omusembeza ani agenda okugenda mu kkanisa bawe ssente? Okimanyi kati bw'ofa ggwe ogenda mu muliro. Bw'enfa nzirayo ku bijja byewaffe kyova olaba olubereberye kijja. Buli muntu eyali afiiriddwako na neglecting ebijja. Abantu abo bajja ne babagamba ebijja byetaaga kukola kutereeza. Teri muntu ayeebaka mbwe ekijja kyagezeemu simanyanga emmese zayingiddemu mulimu ekiswa kimeze. Tekisobola kubeerawo. Era babasitula mwenna. Ogenda wulira taata wange yandoosezza emmese era mugenda otuukayo. Kitegeeza gwolinga ne bweguba muti nga gwagudde ku ntaana ya kitaawo yajjajjawo yasengaawo ku ntaana y'omuntu w'ekika kyo. Era abasitula. Kitegeeza olinga agamba nti nno teri ggulu aba tugendagenda mu ggulu. Eggulu ne Geyeena gyemize. Gyebiri tebiriiyo. Tebiriiyo naawe. Ogenda ku kijja kyewamwe. We are all spirits living human experience. Nkugamba nti nze ndaba ntudde wano. Nze mpeddeyo. Omwoyo gwange guli mu nze. Omubiri gwange guli wano. Buli kimu kyenjagala kindi wano. Not outside me. Bw'eba njagala okuwulira obulungi, omuntu wange munda ajja kunoonya omuntu amuwuliza obulungi. Bwemba nk'oyo byompisaamu ng'ompuliza bubi. Era nze kennyini nze alina obuyinza obukugoba. Nkukooye. Every single person has power. Naye ng'oyambibwako Katonda era ga Katonda nnyamba omuntu ono obutonzi si muntu buyinza nsi eno nti nga bw'ogiraba bweyimiriddewo ku lwayo. Ani yatonda ensi eno? Si Katonda. Omutukuvu Katonda era ng'owulidde Katonda. Wabula buli kitonde Katonda kitegeeza mutonzi wa bitonde. Omuli amayembe, omuli amajjini, omuli abantu, omuli emisota, omuli emmotoka. Emmotoka zino z'abantu zizze buzi naye ate obwongera yabawa. Omuli abantu, omuli buli kitonde nti n'ebitonde bye tusobodde okutonda yatuwa obuyinza. We co-create with the creator. Kati lwaki temubelievingira mwoyo ne buyinza obwo? Gwe tukkiririzaamu. Olowooza bajjajjabo tebasinza? Olowooza bajjajjabo tebasinza? Anti kati ate mwe mwava kwoyo. Olowooza jjajjaawo kuba abasiraamu batugamba amajjini ne gazuukuka ne gasaala kuba go gatambula mu bwakiro. Era ekiseera bwe kituuka nga kyakusinza mutonzi n'amajjini ne gasinza. Ne gasinza Katonda. Gasaala. Ate kati lwaki buli kitonde ku nsi kuno kisi dani ono gwe gasinza. Photos bagamba nti bagateekawo kubeerawo nga gasindika mannyo. Gaffe bwe tuyisa mu Yesu Kristo namwe muge muyitamu. Yesu Kristo taliyo va mugogera ebintu ebyo. Yesu Kristo tali agenda muyitamu kubanga buli muntu alina omwoyo gugwe.
ne Yesu yalina omwoyo gwe wabula obuyinza Yesu Kristo bwe yakozesa oku accessinga omuntu we munda nawe bwe buyinza bw'olina okukozesa oku accessinga gwe munda Yesu ye yezuula exactly nti obuyinza n'amaanyi kyovula bambazza mu kuloota munda mu gwe mulimu omwoyo atudde mu gwe wabula kyemutalina kwerabira nti tewajja buzi oli kitonde wazaalibwa obuyinza obusukkulumu oba obutonzi butudde mu mukyala ate ani azaala omuntu oba munamwe mulinga baana bato nti omwana simanyi omusajja bamuyisa mu lubirizi lwamusajja omukyala yazaala kati olinga ng'agamba nti n'atedde ekitabo kiri ekyabazungu kitugamba nti omukyala bamujja mu lubirizi lwa musajja bamusikawa anti olubirizi ani alina obujulizi obusika omuntu mu lubirizi ajja munsikireyo anti Katonda yakozesa amaanyi ge Katonda yakozesa amaanyi g'omukyala okuzaala omuntu tegeeza ogamba Katonda yazaala gundi obuyinza bw'obutonzi si buntu buli muntu akozesa obuyinza obumutuddemu osobola okuzaala buli kyoyagala amaanyi gakutudde munda tugende ensi eriko kaveil wali wogambidde we weebaka exactly wetuba tutandikira awo ensi eriko kaveil kalinga akaveera it's very thin you can't see it kaveil akawula ensi y'abantu n'emyoyo naye nga mwonna muli lwakuba nti omwoyo tosobola gulaba n'amaaso go naye nga ffenna tuli ku nsi emu naye ako kaveil akasobola okusigaza emyoyo nga togirabika naffe abantu nga tetugiraba so nga ate bo batukola ki emyoyo gyo gitulaba neffe tugiraba kaveil ako wali we bagambira nti teri agenda mu nobody will access their highest self without releasing or washing away all the rubbish you've learned. It is being born again. So you know kusanya kasasiro yena kachicha kuba kusomeseza. Olyoka ofuna obuyinza bwoba oli willing to access your higher self. I want people to learn this. Nti abantu abazuukuka tena musumba afuna buyinza nga tasose kuzuukuka. Okuzuuka kitegeeza bw'otandika okuloota dreams zilinga portals. Lwaki bw'oloota gy'ogenda kubanga bw'obwebaka bw'oti omwoyo gwe gutambula gusooka ne guva ku by'omanyi bw'otambula nabo bavaawa mu ggulu. Okimanyi nti buli muntu aloota olina ebitonde by'osisinkana. Oyinza osisinkana omusota, oyinza osisinkana, oyinza n'olaba TV, oyinza otambula ng'olaba abantu abamu bali waggulu abandala nga bali obategeera bano osimanya nga nina gwe nali ndabye ne bakulaga nti ensi wagitambulako dda oddayo buzzi. You've been there. Remembrance is kekasera obuuza omwoyo gwo omwoyo akulambike akutambuze. Kaveil kano oluvaako bintu bingi ebibeerawo mwemuna kye mutategeera. Kaveil kano kalinga you have to go beyond. Nti bw'oloota kyobola mbagamba ssaawa zino olubaali tatubanja kukola mikolo. Kusiba mayembe, kusiba balongo, simanya kuwanga mayembe, si byatubanja. Buli muntu azuukuka lubaali takubanja bintu ebyo. Yes bya makulu era bijja kukolebwa. Naye si bya bisookerwako. Buli muntu azuukuka aloota adda ku ssomero. Kasolo tango odda ku ssomero. Oba olota olina gye wadda simanya nzize waffe mu kyalo nalose kasomero gye nnasomera mu nassale bwe yazaala n'abaana alina emyaka nkaaga essomero lyagaza ki. Kati kitegeeza ki bw'olota ngoze ku ssomero? Kusoma bitambo byo. Ebitambo si bya gundi, si bya basizi. Ndowoozayo. Buli muntu buli famire erina ekitambo. Oli enkoko? Oli embuzi? Bagisala batya? Buli muntu asobola okukwata akambe n'ajjako omuntu ekiri. Lwakuba nti nno gwe tomanyi mwoyo gutuddemu nte osala busazi gwe yo terina makulu. Omanyi kyo bajjajja wange mwabadde atudde. Kati kitegeeza abasala enkoko nabo bali mu musango. Ekitambo si busezi. Yadde nga bwe muba temukifuddeeko kisobola obbasezi.
Akwa tugamba abayina ebitambo kitegeeza buli family kimu ekiri. Kakati okyewala otya? Tokyewala. Bwe bakuzaala balina omwana oyo owokubiri. Abakazi abazadde nga muzaalisa mazzi nti ensundwe mulongo mayanja. Mulongo mayanja asobola okugula n'abaana nti amazzi gazze kitegeeza alanga. Mulongo mayanja alanga nti waliwo omuntu omulala akola ki? Sibisa nsundwe abakyala bakitegedde nti amazzi ga botose. Bane amazzi gazze. Mulongo mayanja alanga omuntu omulala ajja ku nsi n'oleeta ekitu ekyo. Wabula bw'ojja tojja wekka ogirako omwana oyo bw'okubiri. Okimanyi oyo omwana yesaddaaka yo okubeera ku nsi kuno alina kufa nti balina omutta osigalewo omulamu gw'ojja olaba ekitangaala. Ate agenda kubeerawo. Kyova olaba omwana oyo baamufugikanga baamukolerangako emikolo obutamwejjaako nti naye mwana. Alabudde olwo tebikyakolebwa. Mwewagudde omwana mumanyi gye muli. Ffe basamize bwe mugamba bwe tuba tugabula ebijjulo. Tugabulako ne ku baana abatambula babiwuka. Nti omwana bwe yateekebwanga ku kitooke yafuukanga ebintu bingi. Yafuukanga envunyu n'afuuka ebiwuka n'ajjamu ebintu by'otategeera. Be baana abeera omuddayo n'omugamba nti munnange beba mulongo. Kyova tukaba tukowola abalongo abatambula abeewalula asobola okufuuka yonna kyayagala. Soko otudiremukko wali bwe waloota. Tulina abasumba obunnaku zino bangi nyo bagambye nagenda mu ggulu nafa. Munnange bituufu. Kati pastayid. Mu ggulu waliyo mutuufu. Ebyaddala. Nina akaseera ke nazuukukiramu. Nina ebintu bye nalabanga n'enkola. Nawe tutugamba nti wafa n'ogenda mu ggulu. Wuliriza. Oyina ebintu bw'ozuukuka oyina gy'otuukira. Kaveera ku kasita kavaako otandika okulaba amazima g'ebintu. Kati bo bali kye bagamba twasisinkanye Katonda. Kyova olaba nkugambye obuyinza butudde mu birooto. Obuyinza bwo butudde mu ki ky'olaba. Kaveera kano bwe kavaako waliwo obulamu obulala awo. Kitegeeza Pastor Aida teyasisinkana Katonda. Pastor Aida kyonna kye yasisinkana mutuufu. Bw'otuukanga mu kaseera ako oba mu mabanja nga bakubanja bajjajja wajja kukola birala oli mu birala. Wajja kuzuukusa bantu nsi ozze mu birala. Kyova bagamba bino ebitonde bina bya Katonda olina kuyiga nkozesa yaabyo si bibi. Oli bw'ayogera ku mayembe bagamba mayembe mabi. Kati Aida omulaba akatundu akamukuba kajjajja ffe bamweyana. Katiya bijajja bamweyana giramu atya. Afuula mulalu anti oganye omutegeera. Kyova nze ngamba nnyo abantu tonnaba Lubaale tannakuluma nga tonnalokokako. Kati Pastor Aida Lubaale yamuluma. Tonnaba bw'aba tonnalokokako Lubaale tannakuluma. Fenna tulina akaseera w'otula n'oweesekerera. Nze natambula nengenda nesinkana taata wange ne mugamba daddy yangamba you need 8 hours of rest. The problem is you don't sleep. Yangamba sebo nebake sebo. Kati kambuzi. When namugamba ebintu bye nali ndaba n'ebintu bye nnyini byali bigenda mu maaso. Yangamba obuzibu bw'olina obeera nnyo mu bbaala toyagala kwebaka olina okukyusa your lifestyle owebaka at least 8 hours omuntu omulamu ebyo nabena they are just in your mind. Bakwita mulalo. Kambuze. Bw'olokoka. Lwaki okyogedde nti no tosobola kubeera nga tonnagwa ku ddalu n'obugambi toli mu. Anti bw'otuuka Lubaale ng'akuluma. Lubaale ng'akuluma akutwala mu buli kimu. Jjajjaawo bakutambuze. N'ogenda mu balokole n'ogendewo omusumba ono n'ogendewo. Bw'oba waakati z'okuka bw'oti nga Lubaale olwo asitusa omwoyo gwo guzza engulu. Kati Kaveera otandise okulaba nti tisibya ddala. Olina akaseera bw'otuukiramu ng'olowooza kubanga walaba birala nibyolaba birala. Kinga ng'omuntu bw'anaasaba n'agamba musumba nalose nga bugunya ansitamira. Nagamba mwoyo gwa sitaani kola ki? Tomunnyonnyodde. Ewaffe biri bwetu ne bwe biti.
Mje bamugamba kimu sitaani goba. Songa baba suula bubonero. Yono wabera kusitamidde kitegeeza waliwo ekiri. Lubaale atubanja kusoma. Kyekiki babaziza. Lubaale tatubanja ebyo. Lubaale atubanja kusoma. Nno katusoke tutaase Pastor Aida ina kolaki. Yeke nyini. Omulaba omuntu amukozesa ebyo byonna byayogera. Ajja mutwala gy'alina omuntu. Lubaale si bino biwandiika esimanya bikwata. Okimanyi nti waliwo abapasita nga bawanga buwangiro bwabwe. Nga baleka batuuza Lubaale. Nga bamutereeza. Ng'abasumba balina Lubaale. Mwe mulaba teri kintu kitatuddeemu myoyo ate embalayira si gwa Yesu Kristo. Buli ddiini, buli kanisa, buli ki waliwo emyoyo egituddeawo. So jjajjawo asobola okukutwalako eyo. Okimanyi nti naffe abasamizi olina ekitundu ky'olotiramu oyinza okugamba naloose pasita gundi. Naloose musumba gundi. Ne bagamba oyo mweyimirize wansi eno maama Nakayima tulina kukuba amavi. Ye yeeyimirira ensi yonna. Ye yeeyimirira Obuganda n'Obunyolo. Nga musumba. Anti ajjira mu kifaananyi ekyo. Lubaale atubanja kusoma nti bw'oloota musumba kitegeeza ki? Bw'oloota essimu etegeeza ki? Aso kitegeera oba naye n'emirembe. Lubaale akubanja kasita otandika okusoma otandika okuteeka by'osomye mu bulamu bwo obwa ddala. Kati Pastor Aida osobola omutereeza? Ye yagenda okwetereeza. Atya. Aida agamba. Yasinkana Yesu Kristo. N'ate kyayogera kye kimu. N'abasumba baba boogera nammwe. Bagamba nabadde njogera ne Mwoyo Omutukuvu n'angamba. So nga ate bw'oba omulotero gamba nalose senga wange. Ye bwamukyusa. Yabukyusa n'agamba tasobola kugamba. Mwoyo Omutukuvu yaŋŋambye. Tasobola kwandi nalose jjajja wange. Kuba ye amanyi ekitundu omuntu abazze kyatuddemu. Naye Yesu najja na. No. Buli omu ku nsi kuno alina kye yajja okukola. Mukimanyi nti nno okusamira kwe kugenda okuzuukusa ebyaffe. Batya. Bwe banaazuukusa omwoyo gwo nti ne baguyita ne gweyogerera. Kuba gusobola okwogera. Gusobola okukugamba ekyama kyagwo. Njagala okole kino. Tuyinza okugamba kangeze siriimu. Ensi yonna emanyi nga bw'etalina kirwadde. Manyi nti jjajja wayinza okuba yali amujjanjaba. Okufa omuntu osobola okufa. Nozuukira n'okomawo mu buntu mu mubiri. Okufa kitegeeza ki? To die. Mu Luzungu oba mu lwaffe olwa wano mu nnono. Ate bwe nkimanyi kufa die. N'okomawo kati ffe mu nnono kyova olaba omuntu atuusizza ebitundu by'ettanda by'okufa. Tetuziikaziika. Abantu ogambye otya? Bw'otuusa ebitundu by'okufa toziikaziika. Ziika abantu abategeerekeka si kirungi nnyo okutunula ku bafu. Obanga atunudde Mukamaawo mu. Edda tetwatunuliranga abantu bakulu nga boogera. Obufu bw'olootanga ekitundu ky'obufu kuba kufuulibwa bbala. Nti omuntu teryafa. We are all eternal. Wabula nannyini nsi bwakufuula ebbala ayinza okuggyako omubiri. N'akuwa ogw'omusajja. Bw'ofa omwoyo gwo guddayo ku kika ekikyo. Muddayo ewammwe. Gw'oliwo ewaffe. Ate mu guloba okimanyi jjajjaawo ani aliyo. Kugamba Yesu talina byakukola ali eyo basimbisa layini kulinda kubasalira misango. Misango gye mujje mwegaana wano temwakola. Anti bwe tuva tugenda mu ggulu tusinkana oyo eyatutonda. Omwoyo ali mu ggwe. Omwoyo gutudde mu omwoyo ali mu buli muntu. Wabula bajjajjaffe ffe batuyitanga bono gamba nti tulina abaana abalongo, tulina amayembe, tulina nti amakozi. Bw'otuuka n'osoma Lubaale oba tokyali bivumo omweyogerera nga omwenyumiriza namu. Kati gw'onyumiriza mu kyokwera omusamize. Taba. Kyekisinga ekyo mumulize muntu babagamba mbuno ebya Yesu birwawo. Yesu era n'atatera okudda nti. Naye bw'ogenda mu bujjajja ofunirawo ne bw'oba ogenze kukola mukolo. Okola ekintu leero kye baakulagidde njagala okeere ku makya. Omuntu osome Lubaale. Ekintu kyakugambye. Okumusoma si olowooza nkugamba kusoma ki? Osome ki ky'oli ekituufu. Tokimanyi. Bangi nnyo tebakimanyi. Tomanyi ky'oli n'erinnya lyo tomanyi gye lyava.
waliwo n'abasulokola bagamba mbu sitaani yatulimisa ebijja notunuulire omuntu omukulu ng'alina amagezi wabula baamugamba sitaani yakulimisa ebijja nga gy'oli agenda kufa mu muzike mu kkanisa olubiri ebijja olina kusooka kutereeza bijja bye wamukuulaga lwaki oba ogamba omuntu nti okulima ebijja kikyamu mulina amagezi mutegeera bulungi jjajjawo bw'aba yafa nga yagenda ku kijja ekyo kati gwe jjajjawo yagenda ku kijja gw'ogenda mu ggulu okusoma lubaale ntegeeza ki kusoma bitambo byo kusoma kikyoli kumanya kubanga buli kyolaba ku nsi kuno kirina kitambuliramu buli kyolaba ku nsi kuno kirina nnyini kyo kirina kikulembera nkugamba nti oddeyo wansi osome lubaale kuba kusoma bubonero obw'ensi eno kwetambulira nti naloose emmotoka era bw'osanga omuntu ategaga waloose emmotoka ki naloose emmotoka nga nnene nnyo 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 n'omugamba yakala ki nti njeru n'omanya nti emmotoka etudde mu kitundu kyakutambula obutambuze mu bulamu bwo your movement in life emmotoka eyo yabadde yaki yabadde njeru n'omanya n'osoma ani atuula mu mmotoka enjeru nti omutukuvu mukasa n'omanya ekitundu ekyo ekikubanja kya mutukuvu ki naye osobola ogiroota nga ya bbulaaka osobola ogiroota nga myufu osobola okuloota essimu mpuliziganyaayo ne jjajjaawo mpuliziganyaayo n'ako kaveera akaliwo nti bwe kavaawo oyina gw'owuliziganya naye those are vessels bakusindikira signals nti era bw'oba oloose ng'ozuukuse nti naloose essimu nze nkugambira eyo mpuliziganyaayo ne jjajjaawo abamu baloota essimu yagibbye muzungazunga mu makanisa muzungazunga mu masabo bakusobola okuggyawo connection yo ne jjajjaawo kambuuze era bw'oloota ng'essimu bagibbye kitegeeza ozungazunga bw'ova mu ssabo lino bw'ogenda mu ssabo lino oba kyekyo bw'ova mu kkanisa eno bw'ogenda mu kkanisa eno bw'ova mu kkanisa eno ne bajjajja n'oba ng'ogisazeewo kaveera ako bwe kavaawo olina kusoma byolaba bitegeeza ki kubanga kati oba ovudde ku kino byonna bye bakugambye nti bya kisiru anti bayibuli abalokole toŋŋamba bayibuli kubanga ebitabo tebirina kintu kyamakulu kye baba translatingira ebintu directly abasumba bagamba nti nno ebyo mugamba nti nno wasaba jjajja ofunirawo biba bya sitaani era bigenda era bya sitaani kuba bya jjajjaawo ebya Katonda bya lubeerera anti mugenda kubeera baavu paka mugenda kubeera baavu paka bwe mwona olowooza nti ekintu kyofunye ekirungi kibi Katonda anti bajja kuwa ssente for example ogule emmotoka naye tegiinamukantiwa kyokulabirako osobola okwewa omukyala saawa zino okwewa gwe omwewa taani amukulondera gwe yagamba gwe ye gwe Katonda otonze mu bulamu bwo okutonda otonze kyoyagala nti bw'otunuulidde abakyala bonna ono gwensiimi n'omutwale waka n'akusobera okimanyi oyinza ogende wamusoma n'agamba saba nnyo kubanga Katonda ye yamukuwa asobola omukyusa gwe wamwewa gw'osobola omweggyako olwaki oluyinza okwerondera omukyala ani amukulondera omusumba n'agamba omukyala si gwe yakusiimira kubanga jjajjaawo mu lubereberye bajjajjaffe be baatulonderanga abaami mukimanyi ku lubereberye bajjajjaffe bw'ataasiimanga mwana wa gundi tewagenda bino ebintu by'ekisiru byajjira ffe kyova olaba ffe tulina okusituka tulwane bajjajjaffe tebali mugono kasasiro gwe tuli mu ssaawa zino bajjajjaffe omwana naabanga ekyogero naye kati omukazi omuleetera ekyogero n'agamba nti ebyo bya sitaani omwana ge saagala muddugaza basiru bino bye tuliko bino madiini simanyanga gwe olina okusoma obusawo n'obeera mu ssomero myaka 4 osoma busawo so nga ate eddagala kweriri ku ttale byekumeza byokka byemeza byokka ate ani yakula nga agenda mu ddwaliro muba mukubye empiso simaye biki tetwanyanga omululuuza negundi ebombo ne muwona naye bakwata omwana wa munnabwe ne bamubezera mu kusomero myaka 4 asoma amateeka kuteeka abantu mu kkomera so nga ate ekkomera erikyasooseddeko kiringa abantu zenna bantu bendaba kati olaba abantu abatatereza bitambo by'ewaabwe okimanyi ekitambo kisobola okukwata kitaawo naawe yebaka ku baganda ekitegeeza abantu abamu babasibira bwereere si kubasibira bwereere bya kisiru nti omuntu okumusiba temwali musibidde eyo eryo kkomera lya nsi eryo kkomera likyalimu kano kaveera akatanaba kuvaako
songa ate omuntu ategeera omusajja oyo yali mukutte n'afuna omusawo atereeza empewo obulungi n'afuna omusawo ategeera ekitambo n'agenda ne batereeza ekitundu ekyo kubanga ne mukundi gye mukola gye mumusibidde muyinza okwekanga nga avuddeyo abantu abatemu obanga akomyawo ge nga yebase ku basajja banne kubanga kiki kiba tekivuddeewo kati gwe ligagana abantu okukola emisango teguba musango kigwoko kyobola nga musobe lubaale musango kati okimanyi nti waliwo omwoyo oguba gukutuddemu gwe gukola ekintu ekyo ne basiba mugwe exactly nti ekikutuddemu kyekikozesa ekyo kyobola abantu abamu amala okutemera nagamba namusesi tegedde oba kimwambadde kyekitambo kikwambadde bamusiba emyaka 3 kula akantu akatono ennyo nti yaligenze n'atereeza ekitambo kyewaabwe oba ne batuula ne bakitereeza si buli omuntu alina okusera lwaki ebintu bino ebiseera ebisinga naddala bino ebyammwene ne bwebitwala mu kkooti tebimanyi ebiwuliriza mulaba jjajjaffe si basiru oba bagamba mu bujjajjaffe akunoonya yagwonoonya jjajjawo bw'omulaga nti omwagala naye asembera bw'omukyava okyamulabira mu kitundu kya sitaani kati ate waliwo n'obuvunaanyizibwa gw'oyinza okuba nga wajja ku nsi kuno kangeze ng'olina omuze gw'olina okukyusa ewammwe obanga mulina emize gye mulina okukyusa ewammwe nga ebyaddala omuze ogwo guli ku ggwe ng'obuvunaanyizibwa obwo buli ku ggwe kangeze waliwo abantu nga oyinza okubeera ng'oli mujjanjabi nze nnyinza okuba nga nina kuba musomesa oli ayinza okuba nga muzaazisa oli ng'asamiza buli mwa iwa department gy'akola mu famire yammwe okimanyi nti ono aganya okukola ekitundu kino bw'agaana okikola kisobola obba affectinga mwenna ng'ekika kyova olaba nze leka mbabuulire abantu benkolagana nabo abasinga si ba myaka gyaffe nkolagana abantu nga ffe kubanga nze n'abantu abamu benkolagana nabo baana babasumba abaana babaseeka simanyanga biki bwenkulaga message zange mulimu messages nyingi simanyanga toŋŋambayo nze mwatata wange musumba tata wange reverand kubanga ebituluma bya myaka gyaffe ate bakitaffe babimanyiko naye basibise tegeeza bye batukotogera si kututokotogera I feel like abamu tebamanyi abamu babikola mu kumanya naye bannakyemalira abazungu batusomesa okwekyawa ate bagamba abazungu batusomesa okwekyawa bw'owulira ekikyo kibi bw'owulira amayembe mabi wabula bw'onoowulira Yesu Kristo ojja kusituka nti ejjembe lya lubowa sitaani gobagoba ejjembe jjajjaffe bamweyana oye mukubi wa ddiiro oli bwakiwulira agamba mugobe sitaani gasiya wabula nga yasobola okuyisaawo bamweyana mukubi wa ddiiro mugagga oyo tobola ngamba abantu bwe muba mugoba waliwo wootuka ebitundu nga bibasumbuwa onina alaluka nnyo nnyo waliwo ebitundu bingi waliwo abalemala ekyo kitundu kya maama ffe bawannema waliwo abazaala abaana nga balalu waliwo abanyonnyo omwe nga tamanyi lwakyanywa kati ebbanja omusajja mukulu yabamukuttemu bamuyitaani oyo bamweyana yakwata mu kitundu ekyo ekyayida aida buli ani atamanyi nti mulalu kati aida mulalu mwenna bamweyana kati amukutte sikwizi naye ate mulayirira ajja mmala mutegeera aida tegeera Yesu ayina tegeera bamweyana mumulinde nga bamaze omukozesa mawulire terejja kuddamu mwogera kuba amaze okufuna kye baagala yaddeyo aboneebone bibi kuba terejja kuddamu kumunoonya aida ali mu kubonaabona tali mu kitundu ekyo ekyokubonaabona okiraba oba kunoonya kubo bw'otuuka nga lubaala omwoyo gwe guzuukuse bintu bino bibeerawo bw'oba obadde musiraamu otandika n'okusiibayo sunna lubaale ng'akuluma nga wakazuukuka lubaale watandika okuluma guyukira akaveero kaba katalisovaako kati otandika okugamba n'okusaala abadde asala swala 5 ng'ozaala 9 abantu betulaba abasiiba ku kyaki namwe wiiki mukaseera abeera ku kyaki lubaale abamuluma ate kyewunyisa alina obunyomero bwe buli oba okubirawo jjajjaawo olaba ffenna twajja mwenna n'abasoose babamu ffe tusoose n'abalala bajja abalala tebamanyi kikigenda mu maaso oba wakadde kaadi zino sooka ozitunnyonnyolemu wagamba bw'okeberera mu kaadi
oyina kadi ezenjawo teziriko amaanyi ag'enjawulo buli zonna ziriko amaanyi gaazo nzitya sooka ozikwata ozinyonnyola abantu nga bw'onoogamba nti kadi zino buli simu kirira kati zino zansi zikuwa messages gy'oyagala okuwulira mu nsi yonna zo zituddemu amaanyi ag'ensi nti bwe mba nzikutte bwe nti nina zikozesa lwakuba wali ki olumu mba njagala nezikozesa nga oba nina kanda ebbali kyekyoto ky'abajjajjaffe anti being saved is being lazy you can't do the work you want to be saved gosanga kanisa kando bagikumidde akabaani bakataddeyo buli kimu bakikoledde olina kugenda kusaba busabe kati nze no ku ground we do the work kyoto nja kyekumira lwaki okinkumira nja connectinga ne jjajja wange ku lwange seetaaga musumba genda kwogera naye ate nzije nkugamba ebirooto byange ate ompisa ebbali ate oŋŋamba oyo simanyanga sitaani bwe naakuma ekyoto nga jjajja wange ayotanga jjambulira kinina okukola kati kadi zino zikola zitya zikola nga kadi zenyini bwozira kati sobola zikola bwe nti nenkuwa message eyiyo nti kati kacyumbaali kikyayagala okumanya ssaawa zino nedda giremu ekirala noonyamu ekirala zo zikuba message zo kyoyagala okuwulira ku ssaawa eyo kyekugamba nga teweetaaga kiŋŋamba nze mba nakitegedde kati egudde yeegundi niyo jjane kyennyini kyoyagala okuwulira ku ssaawa eyo lwakuba nti kadi zino ziriko amateeka gaazo tomala gasoma muntu nga takugambye kuba zikuumya ebyama gweosobola okuŋŋamba nsomeraawo wooli nenkugamba ekintu ate kyobadde okwese kyova olaba buli omu alina kuŋŋamba obalala kumpa buyinza tomala gagamba nti kino enno kano kansome kano nti buli omu alina kyalina okumanya just butamanya bwe butukola ki waliwo obutamanya n'obutaagala kumanya tetwagala kuyiga weekyawa kubanga ansa ebibuuzo bingi naye tewali ansa ate ekyewunyisa abakulira ebintu byo teryavaayo kugamba katuteekewo amasomero kati ate ekirungi ekiriwo nti tikitooka eyo mugiraba eriko abantu abasomesa okimanye obuntu buno tebujjanga gundi coincidence kuba waliwo ne numbers nti okimanyi enamba kati kuba buno ndaba butuukira ddala mu bintu ate ezo angel numbers zo nnungi sooka ompe obulala kuba buno like coincidence si coincidence jo esoma ki kyoli saawa zino kyoyagala okuwulira so mpe ya enamba kati tugende ku namba kati enamba ezo njagala zisomesaako ekintu ekirala okiraba oyinza okubeera ensi ene communicating nga tulina kubeera nga tuli attentive ekimanyi oli w'amaanyi okimanyi osobola okukwata essimu yo buli ssaawa osobola okukwata essimu yo bwoti naye nga buli wogiraba eri ku ssaawa 10:16 okimanyi kira kyekitegeeza ŋŋamba nnyo abantu nti weetegereze esse communicatinga okusoma lubaali kuba kusoma bubonero nti ekinyonyi kino kiyimiridde mu buyinza bwani olira oyinza okukanga busawo kino kikuyitako edda bajjajja gaffe bagamba ekinyonyi ekyo kiyiseewo nnyo waliwo agenda okufa edda babune baamanya ekimayo geekaabiraawo kyetuddeyo okusoma tudde ku nnono ewaffe anti mulinze yesu kristu munaafuna ddi obudde obusoma nga mulina iphone 16 tugenda ku namba mwe mulowooza okubeera na iphone 16 kyekisinga okuba amakulu enamba ezo ziriwo ziraka zisigaddeyo naye waliwo n'endala kati ene nsobola okukugamba this is fortune mukisa nsobola okuba nga mbeera nga atapinga ku kiyinza okubeerawo oba ekiriwo sooka nkolere mu kaawo naye gwentudde naye wano naye abyagala nnyo genda kulinnya ennyonyi ngenda kunyonyola bagenda kunnyonnyola ekyetegeeza kati bw'ozireeta bwe ziti nga 3 oba 4 zikuwa clear picture kati eno kaadi eri plain eriko essimu nti a journey is indicated either physically or metaphorically your life will become more full nti either waliwo olugendo either oyinza okulinnya ennyonyi nga tokitegenderedde n'olufudde jone n'ogenda n'olya ennyonyi wabula era etegeeza nti obulamu bwo buyinza okukola kataani ku speed gy'otamanyina kumanya nange mbulaba mu maaso awo ekyo kiveeko kubanga eno kaadi bagiyita goals ati kyobola baliko ne ssente this is a door financially opening up abantu sooka babuulire ezo kaadi zonna zange ezizo wabula ate si kirungi kuzinnyonnyola n'abalabe boomwe basitukira
Sobola mbagamba tozesaba mu buntu. Kati sobola kugamba nti bwite tosabirira ogenda kifuna. Enesembe ogenda jimbulira nga tuli fekeno mu. Aha. Kyoyagala ogenda kifuna naye ate waliwo ne byolina okuggala. Kubanga kino kisumuluzo. Bw'oba olina kyoyagala kitegeeza waliwo ekirina okuggalwa. Oyagala okuggula enzigi empya naye olina ebisumuluzo bikadde ate ebikadde tebisumulula mpya. Ate funa ekisumuluzo ekipya. Awo oddira mu kuloota era nkubuuza oloota ki? Message gy'olina okukola biro bwe nalina mbigamba. Ne bakasaawa 9 z'okuka 2 siroota. Leka nkubuulire. Teri muntu nga okujjako ng'okyebase era sigamba abantu kuzuukusa myoyo gitanazuukuka. Naye bw'obanga otuusizza ekiseera tosobola kuŋŋamba mbu weebaka n'osigala ku nsi. Kaveera kwe kaviirako. Ate bw'oteebira mu bulamu obutuufu. Omwoyo tegukaka kuzuukuka. Naye ate ffe bajjajjaffe baatugambanga. Naakafuna obubaka juuzi nga jjajja wange aŋŋamba. Alina bye yampa nampa n'eddagala. Ani ligamba abantu bange. Nazuukuka jjukira bw'obulootanga nga weebase omanyanga. Noba bagamba muganda ngula boline muganda olya boline omuntu. Ojjukiranga nnyo bw'olootanga ye gwe baba bagamba. Ne bw'ozuuka ng'ogamba nti ng'oli nange bagamba naloose nga nkulaba. Ojjukiranga nnyo tebaba tebagamba nti jjajja bagamba gwe. Mwe kye kitu tebanga aloota nange n'agamba omuntu. Nakuloose kulaba oti nakuloose kyonna kye baba bagamba omuntu oba bakigamba gwe. Ate ffe tubakubire sibo nakuloose. Ojja kuloota omulogo ng'ate muganda wo. Nakuloose ngo gw'olina ebizibu gw'olina ettu. Ate mugamukwa muganda wo wa kika ki omwagaza ki. Gw'olina ebizibu. Ate ekyewunyisa waliwo ebyetaaga okuzaalibwa nga biva mu ggwe. Waliwo ekitundu eky'olubuto nga weetisse ebizibu ebyetaaga okudiringa nabyo. Olalawo n'ekitundu eky'olubuto nga waliwo ebyetaaga okuzaalibwa. Nga weetisse birungi. Naye ate olina kulira kuba ng'oli mu kitundu ky'ebirungi tojja kugamba nti lubaala akubanja. Muyonsa abaana kyova olaba mbaka. Musitula abaana babasitamira muloota mufudde muloota muli mazzi simanyanga gundi yakoze bw'ati naloose nga bansikayo ninga ava mu bufu. Musome lubaale. Ate embalayirira temusoma temuloota ne mugamba omusumba. Nalo ojja kuloota nga bakugobeewo omusumba ogenda omugambe yakugamba eki. Bana ebimu ngenda bibuza ntudde mu kamera kubanga. Bw'onooloota nga bakugambye okubeerewo omusumba n'ogenda n'omugamba nakuloose nga baŋŋambye bwe bati ojja genda kangeze musumba ki. Musumba atagenda kunyiiga. Kamukoleze kuba ffe abaffe tebasobola kunyiiga. Oyinza okuloota nabbanja. Nabbanja yali. N'oloota mu kirooto nga bakugamba. N'olaba omukyala bamuta nabbanja. Kati bw'osooka nga naloose omukyala nakola naye bamuta jjajja nabbanja. Era nga nkuzuukira nga waliwo ebbanja. Kwe kusoma lubaale. Tugambe bwe ndoota nga musumba wange tajja nyiiga Bugembe. Angenze wa Bugembe ndi mu kusaba. Bugembe ayimiridde mu kitundu ky'obweyimirize. Ekya Nakayima. Era kati abo bakugambira toli munnayuganda weetaaga kweyimirira. Bannange bantu bakunoonyeeko kuba ebintu ebinne binange otegeera. Bintu bingi. Naye ate nina byendabyeko awo. N'okusoma kiveeko okusoma lubaale kirala. Ate ekyewuunyisa ffe. Ate onangambye nti munnange nno gwe tolabikanga. Abaana bali ku TikTok basomesa. Abaana bali ku YouTube basomesa. Naye obuzibu bw'ogenda ku YouTube onoonya alina bbina. Naye teruwerabidde lubaale akuba n'ow'ebbina. Ffe temumanyi gye batuwanula. Nawe wali lubaale aluma. Lubaale n'akugjayo. Oyinza okwefuula ow'ekitalo nnyo nze sikola bwenti. Ani ataatula bino wabitandiko oli muwala teweeronda mulungi. Lubaale ye ki ky'oli ab'ekika kyo baba bakukimye. Ab'emyaka lubaale takwata mubi naye ate takwata musiru. Nti lubaale buli muntu ali ku nsi kuno alina ensonga lwaki kwali. Ako nkategedde. Buli omu alina kye yajja okukola. Waliwo abajja okuzaalisa, waliwo abajja okujjanja, waliwo abajja okufuga. Nze n'abantu be ngamba mwagala okujjako abakulembeze essaawa zino. Kiki oyina ndaga muntu gye yakuwa? Omukulembeze yennyini ye yakuwa ndaga muntu gy'ogenda omulondesa. Gwe n'obwakacumbaali bw'ova eri ng'ogenda mujja mubufuzi. Olina amagezi otegera bulungi. Anti si kyekikulu. Ekikulu kiri nti kiki wali okoze wawanga jjembe kyeriseetula omuntu. Ne muzeeyi ate tumale wanga mayembe. Yakulidde ensozi zonna. Museveni yakulidde ensozi. Ate ani mukulembeze ensozi azigenzeeko.
talina watatuuse nalabe n'abasawo nga bamulugunya talina watatuuse naye ate era muli basiri bwe muba mulowooza agenda bawa ssente mwegatte mumuggyeko Museveni ali ku divide and rule now ate mwegatte mumuwe amaanyi tuveeyo eyo kakati abuzibu bw'abantu abali musajja mugezi ku social media abakola ebintu bino nti nate abamu babba abantu zokati tezikulonda obuvunaanyizibwa obutuufu obuli mu nnono ne lubaale bulala lwakuba nti yes waliwo abavumaganya waliwo na okimanyi nawe nti abafere kwebali naye ate sibanenya ate omuntu amanya ati omufere n'atali ensi eno bwe yali etondebwa okimanyi nti nno waliwo abantu abagenda okufa nga bassemutte okimanyi waliwo omuntu agenda okufa nga bassemutte nga ye bwe yakirambika nga azaaliwo nga alina kufa nga bassemutte kale katugenze ewala okimanyi oyinza okuba nga waliwo agenda okufa accident wala bafe siriimu naye okimanyi nti nno bw'omukufa accident mu kutonda accident balina n'okutonda alina okukozesa accident lubaale alimu ebitendera okusomesebwa okwo nti emyoyo gikusomesa lwakuba oba okitwala mu bbanja nti jjajjaawo bw'aba ayagala omunoonya asobola okutwalako mu ssabo lino so nga ate waliwo n'ebbanja okimanyi oyinza okuba jjajjaawo alina we yalaga ne bamukolera n'ataddayo kusasula jjajjaawo n'akuzaayo osasula ebbanja eryo oveyo nga twali kye bakoledde kyobola bagamba osasulira ekibi ekisikire buli bwengenda baziba bubbi nze abo bapasita bonna tebakola kubanga waliwo ekitundu jjajjaawo kye yatuusa jjajjaawo yeggwe olinawe watuuka because we are remembering who we were tuli kujjukira kye twali weerabidde ekitundu kye bakkolera n'otaddayo kusasula kati ozzeeyo okusasula ate oyasa maki basebo ne bannyabe bisingawo tugenda kukomawo omulundi ogujja okubinnyonnyoka obulungi kuba nange nina kati obwongo bujjaminze bingi nnyo bye sitategedde bingi nnyo byentegedde naye tujja kugenda tubabuulira ate ensonga ze annange eno ensi tulina osangibwa ku social media kokka tolina mbuga saagala na mbuga kale katusooke nga tonnaba kugenda mulina kyemulina okusooka okukola ki kampisewo kano katono abantu kyenjagala bazuule essaawa zino nti embuga si kyekikulu okimanyi kino waliwo omuntu jjajjawo nga yagamba gojja kusamira ng'ojja kuzimba kasubi waliwo n'oyo gwajja okugamba nteeraawo ekibbo nteeraawo buteezi kibbo oterereraomu nze nabagamba ebibbo osobola okuvuma Yesu Kristo osobola okuvuma seeka osobola okuvuma osobola okuvuma ekitundu ekyo bagamba kyamaanyi nnyo notabako kyoba kubanga ekitundu ekyo kiri mu bwerufu tewali kyosobola kuba wabula ate omulya mmera alina kyasobola okukola aliwo omuntu gw'otasobola vuma kati njagala ogende mu mbuga okwate ekibya nga kigenda mu mata okiteekemu walagi ng'ojja omumanya kibooko olivuga naye ete olina kyoba nti bw'ovuga simanyi navumya Yesu Kristo tolina kyojja kuba njagala okwate ogende mu mbuga egendamu amata okwate ekyanzi nga kigenda mu mata g'amaama nakalimu okiteekemu walagi ogambe waliwo abasumba bagenda mu basamize teri kanisa etatudde ku myoyo awo tugenda otandikira basebo ne banyawo lwalero tetujja sukakaawo mbadde n'omukyala Najat osobola omunoonya ku TikTok ku social media zonna ate n'ofuna ennamba yebeerako ku bayo bangi nnyo muze mu inbox yange twagala nnamba ya mukyala oyo twagala biki erinnya akozesa Najat mugende ku TikTok ennamba kweri ku bayo mugijje mumbuuze benaye mwagala kukolaki weewaawo mubeere oyagala gyo mojojo bajaji sange mumufolowinga mumufolowinga beere bulungi mwera